gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NRM kakkiriza bannakibiina mu disitulikiti ez'enjawulo okutandika okuba kakuyege oba kampeyini nga beetekerateekera akamyufu kaabwe. Wano akulira akakiiko Tango Doye gwe yabategeereza nti ku mulundi guno kakuyege alina kuba waawamu wabula nga buli yeesimbyewo akulembeza enteekateeka za NRM oba manifesto. Kakuyege ono yatandika nga lumu omwezi guno kyokka bwe lutuukidde olwaleero nga mu bitundu ebimu tebannatandika olw'akakunizo kano akateekebwawo. Mu disitulikiti ey'Erwengo abeesimbyewo bagamba nti basobeddwa butya embeera n'obwegenda okukwatibwamu kubanga ne gye buli eno tebannafuna wadde omuzindaalo ogw'okwogererako. Ebikozesebwa ebirina okuteekebwateekebwa NRM security lead ebituuse mu budde. Abantu bagire nga batambula nga tulimba ekiddako kubanga ne public address system tezinnatuuka n'ebirala bingi ebitannatuuka. Bano bagamba nti obudde balina butono nnyo okuba kakuyege nga nabwe kityo batuuse buli omu okwekolera ebibye. Nga kye tutajja kukolera olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 ababaka babalonda nga 17. Ennaku 14 ezisigadde nga n'ebikozesebwa tebinnajja banaatuula ddi batuule bakole puroguramu. Bongerako nti ekya kampeyini ez'awamu kiyinza obutakola kubanga si kyangu okutambuza bantu kuva mu byalo okutuusa mu kifo ekiba kiteekeddwateekeddwa okuyegeramu. Kubanga enkola eriwo akalulu ka ku kyalo. Omuntu okumuyita okumujja mu byalo atambule mayiro 2 ebyalo ebimu yeesudde ebbanga ddene ng'obayita bajje mu jonti kijja kwangu. Kyokka abamu bagamba nti kakuyege ow'awamu ajja kubayamba naddala ku bantu abatadde ssente mu kalulu nti okwogera mu bantu abangi kijja kulaga abalonzi amaanyi gaabwe n'obunafu. Naddala ku incumbent. Incumbents are bataddemu ssente empitirivu nnyo to buy the vote again. Naye nedda bannalwengo baakyuse tugende kadaala yanjula buki bw'oweereza abantu. Biki by'otuusizzaako bannalwengo ate nabo bawakaganya okubuuza ebibuuzo ebigenze mu maaso. Nga ffe ab'NRM tweyisa bubi tulina abalala batutunuulidde era kinafuya ffe obuwagizi ffe ng'NRM n'abalonzi ne baga nti ffe si kye twagala lwaki katutwala ono asirise. Bagamba nti kampeyini ez'awamu era zijja kwoleka abatiitiizi abatasobola kwogera mu bantu. So singano omuntu omu ng'azirwanyisa kubanga abantu abali mu 1,500 awulira muli entiisa okuzoogereramu. Naye nga ku muntu yeeteeseteese obulungi omusomesa omutendeke Kiyimba Emmanuel nkakasa bulungi nti bwe bampa omukisa ogwo ate awo ndaba waliwo percentage gyengenda okwongera ku buwagizi bwange. Ate ye omubaka wa paalamenti wa Bukoto Midwest Ssejjuba Isaac Mayanja yeekokkodde obutali bwenkanya obwolesebwa mu kakiiko k'ebyokulonda ka NRM n'asaba akamyufu akajja kakwatibwe n'obwegendereza. Nja kusaba ku mulundi oguddako oba nakati nga sinnagenda kulonda abalina omutindo ogw'ekibugu abatasobola kuwandiika abatasobola kusoma declaration forms empapula n'ebiriko abo baalikyusiddwa mu Nambiro. Mu kwogerako n'akulira ebyokulonda Erwengo Umaru Semweze ategeezezza nga bwe bali abeetegefu okutegeka akamyufu akawamu singa ebikozesebwa byonna biba bituuse mu bwangu era n'asaba abavuganya okugondera etteeka lino. Twetegese we zituukira ne bwe bubankya tujja kubayita tule meeting tusobole okukola programu esembayo tusobole okukola joint campaign. Omuntu alina endowooza oba alina ensonga emugano genda mu joint campaign alina okuwandiikira Secretary General nga ayitira mu chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ak'NRM n'awaayo ensonga ze ne bamala zitunulamu kubanga lino tteeka si kweyagaliza nti nze saagala zigenda oyina okukkiriza etteeka ligamba ki. Wadde guli gutyo bannakibiina bakubiriziddwa okuba abakkakkamu nga bwe balinda kakuyege waabwe mu butongole.